Mukama yebazibwe nnyo. Praise the Lord. Twagala okwebaza Mukama Katonda ku lunaku nolwaleero. We want to thank the Lord for today. Awulira yandibuuziza nti awo kiki ekiri awo ekyebazisa. Someone may wonder, why are we thanking the Lord? Naye ebyebazisa bingi nnyo bw'osalawo okubiraba. There are so many reasons to thank the Lord if you choose to see them. Ekisooka mu byonna First of all, ndi Katonda yatuleetera Saara. that the Lord gave us Sarah. Kubanga bw'oba tonnamunyenya nnyo kumunenya nnyo nti lwaki yamututte. Before you blame God for taking her, Ayinza okubuulizaawo nti kati olwo singa saamuleeta. God may ask you that, what if I never brought her? Nolwekyo Mukama tumwebaza. So we thank the Lord. Era tumukubireko n'engalo ez'omwanguka. May we give a hand of praise unto the Lord, Kubanga yatuleetera Saara. because he brought Sarah to us. Singa teyamuleeta na wano sitwali tuddewo. If he had not given her to us, we would not be seated Oboolyawo here. tuleme kutunuulira kyamutwala kyokka kyokka. Let's not just focus on her departure, Naye tumwebaza n'olwokubanga yamuleeta. but let's thank God because he also brought her. Era n'okuba nti obuyinza obumubuuza ekibuuzo nti wamututte otya era lwaki wamututte. And for the fact that the audacity to ask him why he took her, Ekyo kituyamba okujjukira nti nabwo bwennyini tetubulina. we have to remember that we don't have that audacity. Kubanga ne bwe yali ng'amuleeta teyatuuza lukiiko era tewali gwe yasooka kwebuuzaako. Because when God was bringing her, he never inquired from anyone. Ekyo kikumala okumanya nti ne bwe yadde amutwala yadde teyeetaaga lukiiko lwonna oba okwebuuza ku muntu yenna. That's good enough for us to know that he never needed our counsel to take her. Ffe ndowooza tukyuse endowooza yaffe tumwebaze bwebaza tumugambe ssebo Mukama weebale olw'okutuleetera Saara okuba nti wamuleeta n'ebbanga ly'amaze n'ebirungi by'atukoledde n'engeri gy'atugasizza ffenna baakomyeko. We need to thank the Lord for the impact that she has had upon our lives. Abaana baazadde, The children she has given birth to, omukwano gw'alaze muganda waffe Michael Kimuli, the love that she has shown to our omukwano brother gw'alaze Michael, abaana be gwe mulabye wano abaana ab'omwoyo, the love that she has shown to spiritual children, engeri gy'akomye ku ggwanga lye the way she has touched the n'ebyo nation, by'akoledde eggwanga lye. and the different things she has done for the Ebyo nation. tubyebaza kitalo butalo. We thank the Lord for all of that. Ndowooza nja kwegatta kubaga nti emyaka gy'omuntu gy'amaze ku nsi si gye mikulu ennyo. I will add my voice to the people that have said that the years you spend on earth are not Wabula so by'osobodde important. okukola mu bbanga eryo ly'omaze ku nsi. Yet the things you have done in that time is what is important. Bayibuli erina abantu babiri be tutalyerabira. The Bible has two people we won't forget. Omu ali mu ndagaano nkadde, omulala ali mu ndagaano mpya. One is in the Old Testament and the other in the In New. fact omu ye yatandika endagaano enkadde One began the Old Testament bamuyita Adamu. called Adam, Owookubiri yatandika endagaano empya bamuyita Yesu. and the other one who started the New Testament called Omu Jesus. yawangaala emyaka 960 One lasted 960 years n'obugwamu. and other years. Owookubiri wangaala emyaka 33 gyokka. And the second one was here 33 years only. Ow'emyaka 960 The one of 960 buli years, lwe tumujjukira n'okwekanga twekanga bye yatukola. whenever we remember him, we are scared of what he did to us. Era omu ku bantu bw'aliba ng'afunye omukisa okubeera mu ggulu bwe ndyagala okulabako muzze ebbali mubuuza ekintu ekyo kye yatukola bamuyita Adamu. One of the people I want to meet in heaven is Adam. Kuba n'omukolo guno oguli wano lwakuba Adamu. Because even this function is here because of him. N'ebira bingi ebyagoberera ekintu kyekyo kye yakola. Many things followed after what he did. Naye ng'emyaka yawangaala emeka? But yet he lasted many Oyinza okuwangaala years. emyaka emingi abo ne baba nga bakujjukirako ebibi bye wabakola. You may live so long and people only remember the bad you Waakiri did. wangaalako nga nkomitono abo ne baba nga bakujjukirako ebyo ebirungi bye wabakola ku myaka emitono. It's better to live a short time and impact many. N'olwekyo Therefore, ekyo kitumala okutegeera nti Katonda yategeka Saara ono amuleeta wano ku nsi era atuuke n'omutwala ng'akyawoomerera ng'omubisi gw'enjuki. the Lord predestined that Sarah would come, live for the time she has lived, and live while she's sweet. She's still as sweet as honey. Muganda waffe Kimuli tumanyi nga kyoyitamu si kya bulijjo naye tujja kuyitawo. Our dear brother, we know that what you're going through is not easy, but we Tujja shall go through. kuyitawo. We shall make it. Katonda agenda tuyamba. The Lord will help us. Yakimanya nga kijja. He knew that it was coming. Bw'ominda ekisinga omungi bw'atakijjaawo
emirundi ekisinga omungi bw'atakijjaawo Many times, if he does not remove the situation, akuwa maanyi gakiyitamu he gives you the strength to go through it. manyi ng'agenda galeeta I know that he will give you era the atandise strength, okugaleeta and he has begun to tutuse do it. okusaasira kwaffe okuva mu the National Pastors Platform of Uganda. We convey our condolences from the National Pastors Ono Platform. gwennyimiridde wano ye mukulu Ramadhan Mukisa, He is called Ramadan Mukisa, ye vice wange who is my vice, n'abalala bangi batudde eyo. and many others are seated in the congregation. Katonda ffe atuyambe. May the Lord help Nja us. kukomawo wano bajja kunziza ku mirimu emitongole. I will come back here for my official duties. Abakulu bano bantisse omulimu gw'obwa ssentebe. I was given the responsibility to be the chairman. Mukyala wange waali kayimirira abawubireko. My dear wife is here. Let her stand up and wave to Omwana us. omuwala Omuzimbabwe. Thank you. Webale nnyo ssebo. Thank you so much, Nja sir. kudda nga nkomezaawo. I'll come back with you. Sebo tweyanza nnyo omulabirizi Daudi Kiganda. Thank you so much, Bishop Chiganda.